Bino si bigambo byanga akatambi ako ngenda kakuzanyira ka Bruno Betty nga konfaminga ye kennyini ku ebyo ebigambo ebibadde bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo. Muli n'ensonga mbu agenda kubeera nga beekunga basobole okubeera nga bagenda ku buko bajjeyo ebintu byabwe bye baatwala mu kwanjula. Akatambi ako ngenda kakuzanyira ddoboozi ku ddoboozi, kigambo ku kigambo okeewulirireko. Bavuddeyo ne basamba jja byonna ebiri mu kubeera nga byogerwa. Ye lwaki mbeera mbiboogerera nga bo we bali okubeera nga babyeyogerera. Kankutereko buteezi katambi osobole okulaba biki bibasobodde okubeera nga bava oku-analyzinga ku nsonga ezigenda mu maaso ku social media platforms ez'enjawulo. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kujjukiza ntutambula ne Sheikh Mukasa Shafik avuddeyo okubeera nga akulombereddwa gwe wenna asomoozebwa ayita mu bizibu eby'enjawulo. Kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda, kobeere ng'oli wabweru wa Uganda, ajja asobola bulungi nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere. Ono Bruno Betty ku nsonga y'ebintu bye baatwala ku buko. Yenze omutaka Sebwato Julius ate era nga yenze eyali chairman w'omukolo gw'omwami Bruno Betty n'omukyala Teddy Nasolo. Ensonga etulese olwaleero kwe kutangaaza ku nsonga ezigenda mu maaso ku social media omuli ebigambo ebiraga nti nno twagala kugenda ku buko batuddiza ebintu nti omukyala simanya yakola ki, ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa. Enteekateeka eyo tetugimanyiiko kubanga nze yali beddagiwomamu omutwe ng'eyateekateeka omukolo gw'okwanjula kuno eyali wakati mu kulaba nga tugula ebintu n'okubitwala okunoona omukyala waffe omulungi ennyo. Enteekateeka eyo si ntuufu. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, tuli bantu bakulu, tuli bantu bayivu, tuli bantu babuvunaanyizibwa, twabuulirwa, tetuli bakopi. Kitegeeza ki? Nti tewali kikolwa kyonna kye muwulira ekigenda mu maaso kyetumanyiiko ba kyetuli emabega. Ekisookera ddala abantu bano Bruno Betty n'omukyala we tebalina buzibu. Sebo ati lubaale bw'omulamu tasamulirwa bajja kugamba nti nno nkuwanda ebigambo mukamu. Bigambo by'abantu olina enteekateeka ey'okugenda okumanya ebintu. Sigirina naawe. Sebwato Bruno Betty yatuzibwa, yakuzibwa, yawulirirwa. Kale naasuka ngenda kukola n'esimba mu bukomba ndaba ebintu binaleeta ndi musiru. Nga twekandagga mbu twekalakasa kunona bintu. Obwo bukopi bw'abo bantu balala. So Ekisobola mnonti that thing ekintu ekyo.